Yobu essula 11 okutuuka ku ye 15. Awo Zofali omunnamaasi n'addamu n'ayogera nti, olufulube lw'ebigambo terugwana kuluddamu, n'omuntu omwogeziyogezi agwana okumuwa obutuukirivu. Okwenyumiriza kwo kwandisirisizza abantu, era bw'odduula tewaabeewo anaakukwasa ensonyi, kubanga oyogera nti okuyigiriza kwange kulongoofu, nange ndi mulungi mu maaso go. Naye Katonda singa ayogedde n'ayasamya emimwa gye eri ggwe, era singa akoleesezza ebyama eby'amagezi, ngagga ngeri nnyingi mu kukola okw'amaanyi, kale tegeera Katonda ng'akusaasira, so singa obutuukirivu bwo bwe bwasanira. Oyinza okulaba Katonda olw'okunoonya? Oyinza okulaba omuyinza w'ebintu byonna n'omumalayo? Kyenkana eggulu n'obugulumivu, kisinga amagombe okugenda wansi, oyinza kumanya ki? Ekigero kyako kisinga ensi obuwanvu, era kisinga ennyanja obugazi. Bw'anaayitamu n'asiba abantu, n'abayita okujja okusalirwa omusango, kale ani ayinza okumuziyiza? Kubanga amanyi abantu abataliiko kye bagasa, era abalaba n'obutali butuukirivu newankubadde nga tabulowooza. Naye omuntu ataliiko kyagasa talina kutegeera. Weewaawo abantu bazaalibwa ng'omwana gw'entulege. Bw'onooteekateeka obulungi omutima gwo, n'ogololanga emikono gyo eri ye, obujeemu obanga buli mu mukono gwo, buteekenga wala, so n'obutali butuukirivu bulemenga okubeera mu weema zo, kale toolemenga kuyimusa maaso go awatali bbala. Weewaawo onootereeranga so tootyenga, kubanga oneerabiranga ennaku ze walaba, onoozijjukiranga ng'amazzi agayiseewo, n'obulamu bwo bunaatangaalanga okusinga ettuntu, newankubadde nga waliwo ekizikiza, bunaabanga ng'obw'enkya. Naawe onoobanga mirembe, kubanga essuubi weeriri. Weewaawo onoomagaamaganga n'owummula mirembe, era onoogalamiranga so tewaabenga anaakutiisanga. Weewaawo bangi abanaakwegayiririranga, naye amaaso g'ababi ganaggwangawo, n'obuddukiro bunaabulanga, n'essuubi lyabwe linaabanga kutamukka. Yobu essula 12. Awo Yobu n'addamu n'ayogera nti, mazima ddala mmwe muli bantu bennyini, era amagezi galifiira wamu nammwe. Naye nange nnina okutegeera, so si mmwe mwekka, mmwe temunsinga. Weewaawo ani atamanyi ebiringa ebyo? Ninga omuntu asekererwa eri munne, omusajja eyakaabira Katonda n'amuddamu, omusajja ow'ensonga era eyatuukirira asekererwa. Mu kulowooza kw'oyo eyassa mulimu okunyooma akabi, kweteekeddeteekedde abo abaserera n'ekigere kyabwe. Eweema ez'abanyazi ziraba omukisa, n'abo abanyiiza Katonda baba mirembe. Katonda aleeta ebintu bingi mu mukono gwabwe, naye nno buuza ensolo zinaakuyigiriza, n'ennyonyi ez'omu bbanga zinaakubuulira, oba yogera n'ettaka linaakuyigiriza, n'ebyennyanja ebiri mu nnyanja binaakunnyonnyola. Ani atamanyimu ebyo byonna ng'omukono gwa Mukama gwe guleese ebyo? Obulamu bwa buli kintu ekiramu buli mu mukono gw'oyo, n'omukka gw'abantu bonna. Okutu tekukema bigambo, era ng'amatama bwe galega ku mmere yaago, amagezi gaba n'abasajja abakadde, n'okutegeera kuba mu kuwangaala ennaku nnyingi. Eriye eriyo amagezi n'amaanyi, y'alina okuteesa ebigambo n'okutegeera. Laba amenya so tekiyinzika kuzimbibwa, nate aggalira omuntu so tewayinza kubaawo kuggulawo. Laba aziyiza amazzi ne gakala, nate asindika ne gavuunika ensi. Eriye eriyo amaanyi n'okutegeerera ddala, alimbibwa n'alimba babe. Atwala abateesa b'ebigambo nga banyagiddwa, n'abalamuzi abafuula basirusiru. Asumulula olujegere lw'abakabaka, era asiba ekiwato kyabwe n'olukoba. Atwala bakabona nga banyagiddwa, era amegga ab'amaanyi. Abeesigwa amalawo okwogera kwabwe, n'abakadde abaggyako okutegeera kwabwe.
afuuka okunyoomebwa ku balangira era asumulula olukoba olw'ab'amaanyi. Ayolesa ebyobuziba ng'abiggya mu kizikiza era ayelula ekisiikirize eky'okufa. Ayazza amawanga era agazikiriza. Abunya amawanga mu nsi era agakomyawo. Abakulu b'abantu ab'omu nsi abaggyako omwoyo era abawabiza mu ddungu awatali kkubo. Bawamantira mu kizikiza awatali musana era abatagasa ng'omutamiivu. Yobu essula 13. Laba eriiso lyange lyalaba ebyo byonna, okutu kwange kwabiwulira ne kubitegeera. Bye mumanyi era nange mbimanyi. Mmwe temunsinga. Mazima naayogera n'omuyinza w'ebintu byonna era njagala okuteesa ne Katonda. Naye mmwe mugunja eby'obulimba, mwenna muli basawo abataliiko kye bagasa. Senga musirikidde ddala, laba mwandibadde n'amagezi. Muwulire nno ensonga yange, mutege okutu eri okuwoza kw'emimwa gyange. Munaawoleza Katonda nga mwogera ebitali bya nsonga era nga muleeta eby'obulimba? Munaamutya kitiibwa? Munaayomberera Katonda? Kirungi ye okubakebera? Oba ng'omuntu bw'alimba munne munaalimba ye? Talirema kubanenya bwe munaatya ekitiibwa mu kyama. Obukulu bwe obusinga tebulibatiisa, n'entiisa ye teribagwako. Ebigambo byammwe ebijjukirwa ngero zavvu, enkomera zammwe nkomera za ttaka. Musirike mundeke njogere, ebinaayagala okujja binjigire. Kiki ekinaaba kintwaza omubiri gwange mu mannyo gange, ne nteeka obulamu bwange mu mukono gwange? Newankubadde nga nzita era naye naamulindiriranga era naye naakakasanga amakubo gange mu maaso ge. Era ekyo kye kinaaba ng'obulokozi bwange, kubanga omusajja atatya Katonda taatuukenga mu maaso ge. Laba nno muwulire nnyo ebigambo byange n'ebyo bye njatula bibe mu matu gammwe. Laba nno ndiranyiza ensonga yange, mmanyi nga ndi mutuukirivu. Ani anawakana nange? Kubanga kaakano naasirika n'enta omukka. Kyokka tonkola bigambo bibiri, kale neeseekweka maaso go. Nziyaako omukono gwo gumbeere wala, so n'entiisa yo ereme okunkanga. Kale koowoola ggwe nange naayitaba, oba leka njogere naawe onziremu. Obutali butuukirivu bwange n'ebibi byange byenkanawa obungi. Ntegeeza okusobya kwange n'okwonoona kwange. Okisiza ki amaaso go n'ompita omulabe wo? Onookyokya essubi eritwalibwa empewo era onooyigganya ebisasiro ebikaze? Kubanga ompandikira ebigambo eby'ekkaabyo era onzisa obutali butuukirivu obw'omu buto bwange. N'ebigere byange obisiba mu nvuba era olamba amakubo gange gonna. Okoloboza olukoloboze okwetooloola ebigere byange, newankubadde nga nfaanana ekintu ekivundu ekiggwaawo, ekyambalo ekiriiriddwa ennyenje. Yobu essula 14. Omuntu azaalibwa omukazi wa nnaku si nnyingi era ajjudde obuyinike, amulisa ng'ekimuli n'atemebwa era adduka ng'ekisiikirize so tabeerera. Naawe omuzibulira mu maaso go afaanana bw'atyo, n'ondeeta mu musango nze naawe? Ani ayinza okuggya ekintu ekirongoofu mu kitali kirongoofu? Tewali n'omu. Kubanga ennaku ze zaateesebwa, omuwendo gw'emyezi gye guli naawe, era wamuteekerawo ensalo ze zaatayinza kusukkako. Muggyeeko amaaso go awummule okutuusa lwalimala olunaku lwe ng'akolera empeera. Kubanga waliwo essuubi ery'omuti bwe gutemebwa nga guliroka nate, era ng'ettabi lyagwo etto teririfa. Ekikolo kyagwo newankubadde nga kikaddiwa mu ttaka, n'ekikonge kyagwo ne kifiira mu nsi, naye olw'akaloosa k'amazzi gulimulisa ne gusuula amatabi ng'ekisimbe. Naye omuntu afa era ayongobera, weewaawo omuntu atta omukka, kale ali ludda wa? Ng'amazzi bwe gaggweerera mu nnyanja, n'omugga nga bwe guggwaawo ne gukalira, bw'atyo n'omuntu agalamira n'atayimuka okutuusa eggulu lwe litalibaawo nate.
tebalizukuka so tebalizukusibwa mu tulo twabwe. Singa onkwese mu magombe, singa onkisa kyama okutuusa obusungu bwo lwe buliyita, singa onteekeddewo ekisenge ekiragiddwa n'onjijjukira, omuntu bw'afa aliba mulamu nate. Nandirindiridde ne mmala ennaku zonna ez'olutabalo lwange okutuusa okuteebwa kwange lwe kwandizze. Wandimpise nange nandikuyitabye, wandibadde n'okwegomba eri omulimu gw'emikono gyo. Naye kaakano obala ebigere byange, tolabirira kwonoona kwange. Okusobya kwange kuteekeddwako akabonero mu nsawo, era osibira ddala obutali butuukirivu bwange. Era mazima olusozi luggwawo n'olwazi luggyibwawo mu kifo kyalwo. Amazzi gasiriiza amayinja, okwanjala kwago kufumbiikiriza enfuufu ey'oku nsi, era ozikiriza essuubi ery'omuntu. Ennaku zonna ng'omuwangula n'ayitawo, owaanyisa amaaso ge n'omusindika. Batabani be batuuka mu kitiibwa ye nga takimanyi, bakkakkanyizibwa naye ye nga tategeera bwe bali. Naye omubiri gwe oguli ku ye gulumwa, n'emmeeme ye eri munda ye enakuwala. Yobu essula 15. Awo Erifaazi Omutemani n'addamu n'ayogera nti, ow'amagezi yandizzemu n'okumanya okutaliimu, n'ajjuza olubuto lwe n'embuyaga ez'ebuvanjuba. Yandiwakanye n'ebigambo ebitaliiko kye bigasa, oba ng'ayogera ebitaliiko kye biyinza. Weewaawo omalawo okutya, era oziyiza okwagala Katonda mu maaso ge. Kubanga obutali butuukirivu bwo bwe buyigiriza akamwa ko, era weeroboza olulimi lw'abagerengetanya. Akamwa ko ggwe ke kakusalira omusango kukusinga so si nze. Weewaawo emimwa gyo ggwe ye mujulirwa eri ggwe. Ggwe wasooka abantu bonna okuzaalibwa, oba ggwe baakuzaala ensozi nga tezinnabaawo? Wali owulidde okuteesa kwa Katonda ow'omukyama? Era weeyita w'amagezi wekka omwo? Kiki ky'omanyi ffe kye tutamanyi? Kiki ky'otegeera ekitali mu ffe? Abameze envi n'abakadde ennyo bali wamu naffe, abasinga ennyo kitaawo obukadde. Okusanyusa kwa Katonda kutono tekukumala, n'ekigambo ekyogera naawe empola? Omutima gwo gukutwalira ki? N'amaaso go gatemeeza ki? N'okukyusa omwoyo gwo okulwana ne Katonda, n'oleka ebigambo ebiri bwe bityo okuva mu kamwa ko. Omuntu kye ki abeera omulongoofu? N'oyo azaalibwa omukazi abeera omutuukirivu. Laba teyeesiga batukuvu be, weewaawo eggulu si ddongoofu mu maaso ge. Omugwagwa era omuvundu si yasinga ennyo obutaba mulongoofu, omuntu anywa obutali butuukirivu ng'amazzi? N'akwolesa mpulira, n'ekyo kye ndabye kye nnaabuulira. Ab'amagezi kye baabuuliranga okuva ku bajjajjaabwe ne batakikweka, abaaweebwa ensi bokka, so tewali munnaggwanga eyayita mu bo. Omubi aba lubuto lwa buyinike ennaku ze zonna, gwe muwendo gw'emyaka egyamuterekerwa omujoozi. Eddoboozi ery'entiisa liba mu matu ge. Bw'aba ng'alabye omukisa, omunyazi alimugwako. Takkiriza ng'alidda okuva mu kizikiza, era ekitala kimulindirira. Atambulira ekyokulya ng'ayogera nti kiri ludda wa? Amanyi ng'olunaku olw'ekizikiza lweteeseteese luli mu mukono gwe. Okweraliikirira n'obubalagaze bimutiisa, bimuwangula nga kabaka eyeeteeseteese okulwana. Kubanga agolodde omukono gwe eri Katonda, n'ajjirira omuyinza w'ebintu byonna eby'ekyejo. Amufubutukirako ng'akakanyazizza ensingo ye n'amakundi amanene ag'oku ngabo ze. Kubanga abisse ku maaso ge obugevu bwe, era aleese ebifi by'amasavu ku mbiriizi ze. Era yabeeranga mu bibuga eby'amatongo, mu nnyumba omutali muntu, ezaali zaagala okufuuka ebifunvu. Taagaggawalenga, so n'ebintu bye tebiibenga bya lubeerera, so n'ebibala byabwe tebiikutamenga okutuuka ku ttaka. Taavenga mu kizikiza, omuliro gunaakazzanga amatabi ge, era anaavangawo olw'omukka ogw'omu kamwa ke. Aleme okwesiga ebitaliimu nga yeerimbalimba,
kubanga ebitaliimu bye binaabanga empewo ye. Eneekomekerezebwanga ebiro bye nga tebinnatuukirira, n'ettabi lye teriggumizenga. Anaakunkumulanga ezzabbibu ze ezitannaba kwengera ng'omuzabbibu, era anaasinsimulanga ekimuli kye ng'omuzeyituuni, kubanga ekibiina ky'abatatya Katonda kinaabanga kigumba, era omuliro gunaayokyanga eweema ezinaalwangamu enguzi. Baba mbuto za bubi ne bazaala obutali butuukirivu, n'olubuto lwabwe luteekateeka bukuusa.